Pretty Cissy ebintu bimutabuseeko embeera emutabukedde anti abantu abamuweereza ssente bangi nnyo bavuddeyo nga bakomplaininga era nga wano abamu ku abo abalwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo bagenda kuba nga bayingira mu nsonga zino mu bwangu nnyo okulaba nti nno bano abaana abasindikira Pretty Cissy ssente either baweebwa refund baddizibwa ssente zaabwe oba babawe ebyo byennyini nnyini exactly bye baateesaako Pretty Cissy okubeera ng'abakolera. Guno si gwe mulundi ogusoose abaana nga beemulugunya ku bikolwa bya Pretty Cissy, omuli okubavuma nga bamubanjiza, omuli okubabbira ssente, omuli okubavuma bwe baba nga bamubanja n'ebintu ebirala bingi nnyo nga bw'oyagala okubiyita. Pretty Cissy azze nga yeegana ebintu nga bino naye olunaku olwaleero tuyina akatambi akamulumiriza, mwana muwala ono amulumiriza ate nga ne receipts weeziri. Tujjukire nti nno ensonga za Pretty Cissy zineno anti Kaduka yabadde ng'azikolako okuvaayo okulwanagana naye, okulekerawo okubba ssente z'abaana, okweyambisa ssente z'abaana, obbazannyisa ng'abaana abato n'abazannyira ku bwongo. Jjukira ebintu bineno birudde era nga ffe tulowooza nti nno mpalana ya mirimu gye balina wakati waabwe yebaleetera okuba nga bayomba. Yenze Sheila Adita channel oba ogyetaaga ekyokukola okimanyi kwe kusubscribinga n'oba ng'otwegattako okuba ng'ekigambo subscribe weekiri togenda kunneekwasa nti saakireka weekiri kikozese kikwatemu kwata ku kada akali waggulu kagenda kuyambako nga buli video gye tuteekawo ebeera ekutuukako naawe tumanye endowooza zo nga weeyambisa mu comment section commentinga otubulire ekyo ky'oyagala okutugamba tumanye ne we buba bubaka nga bw'oyagala okuyisaawo tugenda kubanga tubukuyisizaawo awo nno mu bubaka oteekamu amannya g'omuntu gw'oyagala okutumira n'agago gennyini teekako n'ebifo bye bawangaaliramu nawe ekifo ky'owangaaliramu. Jjukira otubuulira omuntu oyo gw'otumira omuyita otya maama, taata, bbaawo, baana tujja kuba byonna byonna tubikolera. Tugenda yitako mu butambi oba mu katambi k'oyo eyavuddeyo ng'alumiriza Pretty Cissy ne receipts tuzirabe tumanye obutuufu bwa buno obutambi. Tugenda kuba nga tubuwaako our best comment endowooza zaffe ku butambi buno obugenda mu maaso. Biki ebirina okukolebwa Pretty Cissy tumukolere ki okumalawo bino ebintu byonna, either tumugye mu position gy'alimu ey'okuyamba abaana asasole ssente oba asibibwe. Oyagala tubeere nga tukola kyebyo byonna byonna tugenda bimanya nga tuli mu comment section. Jjukira nga bwe nakweyangujulidde nti yenze Sheila Adita abeerawo obatuusaako updates. Igwe subscribinga, viewinga videos, zirayikinge ate era commentingako kigenda kuba nga kituyamba. Kankuddiremu viewinga videos, zirayikinge ate era ozikomentingeko kigenda kuba nga kituyamba. Katugendeko mu katambi kaneeno ke tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo ate era tukomewo. Obukadde bwali 4 ne butuuka obukadde 3,483 nenziramu ne musindika ezo zaasooka nazimusindikira nga 4 Ogw'omusanvu. Nenziramu ne musindikira obukadde nenziramu ne musindikira kaali 9 n'areceive kati kwezi 9 ne mugamba ajjeko $5,000 aziteeke ku namba gye nali muwadde asigaze ezasigala ne wasigala $1,000. Awo wonna bwe bukadde 5 wasigala $1,000 ku zino ez'okubiri ze n'addamu okusindika kuba nali mugambye ajjeko $5,000 agateeke ku namba gye nali muwadde. Kati Pretty Cissy nga bakikola nga bajjako. By then yasooka ziri ezasooka okusindika yajjayo zineeno nga ziri ali mu kuzeega, ez'okubiri yazijjayo nga ziri ali mu kuzeegaana, ezasooka mbuye teyajjaayo tezavaayo era tezaali simanyi akapapula ke namusindikira tekaaliko mannya ge era teyazijjaayo. Kati nenkuba essimu oli muwalaawo gwe yali akola naye Gloria yali nga waali Gloria n'amugamba nga ssente zaavuddeyo twaziggyeyo nga ye yeegaana. Kati nagenda obeera awo
nga Glory yaddamu ansindikira message nga nange nyiize naddamu n'asindikira message teweeraliikirira biki ssente twazifunye. Ezo ez'okubiri nazisindika nga 17 Ogw'omusanvu. Nenziramu nemusindikira mu Gw'omunaana nga kati nange nawuliranga abaana nga bakusinga nange awo wenazuukira mutwalo gwegura tekugamba nayenga n'abantu bakole babeereko olabe senteze obazegirigere nongezaako okwagala ezibajjako nga tebakiriza tebakuddamu nawe basezuula obasaba sente tebakuddamu sente zange bamaze nazo emyezi 7 naye bukyanzibawa nabasabako amagoba nabasabako emitwalo gaali 2 nababuuza sente zange amagoba gireeseeko amagoba ne bagamba ye basooka gamba tewali biki tebanabaggikomyawo mba kibuuza wakamala nazo oluubiika ne bagamba mbu tebanabaggikomyawo biki kati ne bagamba nina obuzibu mamange mulwadde mamange mulwadde ali mu ddwaliro neetaaga ssente kati awo Cissy n'agamba mbu abweziri ayina ne mbasaba emitwalo 2 bampa mitwalo 10 bebampa 13 ekyazirira nemutuubu gyebansindikira abasaba emitwalo 2 nga balina obukadde benabawa kyokka ate zino zo bali mu kuzeebaana naye nga ndisuwa nga bazijjayo banange bazijjayo mukawumalesibwa nadde nsaba obuyambi ompaasi abaana bulijjo babadde bakaaba abaana baawola abamuwa ssente ez'okuwola nga bakaaba nga balajjana naye ng'ajja ku live n'abavuma n'abagamba temulina kyemusobola kunkola ngensabira w'akakande ate poliisi y'e Uganda n'owontwala okulekanye bw'oba tolina ssente kyensobola kunkola ng'olina kunkwata bukwasi bulungi kuba tolina kyensobola kunkola kwekyo waayogera era nsabira w'akakande bw'ondeetako olutalo like abaana womuleetako olutalo gwagenda okufiirwa kuba mbu wasalawo obutazikuwa wasalawo nti tagenda kugikayo era tazikuwa wasalawo nti agenda kuwa bitundutundu oba tolina kyogenda mukola kati risiiti ezo 2 baali tebanaba kuzimpa baazimpa maze basindikira zino ssente ez'omulundi ogwokusatu we bampeera risiiti 2 nga maze sindika ssente ez'omulundi ogwokusatu nga bamaze n'ozijjayo walaayi kubanga nakuba essimu oyo mwennyini Cissy n'abuuza nti onasindika ssente zaki ko Gloria ssente zakuwola ayagala poloti tuzikuŋŋaanya n'amagoba yagamba tugakuŋŋaanya ko ye kaali n'agamba kaali katumuwandiike mu bitabo katumuteeke mu bitabo neŋŋamba kaali Cissy we bampa risiiti 2 ku olwo lwe nasindika ssente nenziramu ne mbalikodingira ne mbagamba mbadde nsaba ku risiiti mumpadde risiiti 2 ne risiiti ey'okusatu ndijjaagala tebanziramu ne bambulutiikinga ne bandekaawo tebanziramu nenziramu enkeera ne mbagamba banange risiiti Cissy olwagiraba n'agamba kale tugenda kukebera mu bitabo obanga mwoli oba esente ezo z'oli tusabirako risiiti mweziri
konze kaale mukebere kubanga nze ndiki omwezi ri baziggyeyo mu bbanka ne mbagamba mukebere ne bakebera nga wakugamba ngenda kebera enkeera kale leero tubadde bize tugenda kebera ku mande ebituuka n'obajjukiza mbu leero nti ate tubadde bize simanyi tujja kebera enkeera weebatyo nga bwe baŋŋamba nange nentuuka nembikoowa nensirika kati tuyingira Desemba mbagamba njagala esente ezange wezikomawo temuddamu ziwola nzeetaaga n'ebya poloti sikolaki sibyagala nzeetaaga nga bambuluutiikinga tebanziramu okutuuka lwe nagamba kirabika kansirike osanga wenna agamba nti poloti bajja just misawomalu nze kyembadde nsaba ku buyambi bwo onyambe waba akakasa nga sente ezo teyazijjaayo onyambe oba ogenda naye mu bbanka oba kisoboka ogenda mu bbanka onkonfamingire oba sente zaavaayo oba tezaavaayo naye nga nze ndikyowa sente zange yazijjayo olunaku lwe yajjayo sente ezo lwe lunaku lwe yampa lisiiti zino ebbiri zigulamu ebizigo ne wiigi nze ezange tojja zigulamu bizigo na wiigi nkubuulidde tommanyi anti ogamba tommanyi naye ng'ommanyi era tukyatinga ombuzaabuza sindikira namba ya MTN ngikusindikidde toyagala kumpa sindikira ya Airtel ngikusindikidde toyagala kumpa kiki nnyo ne family yange netuka n'okukubira amasimu ng'obajjako bujja usebo gwe mukazi nze ne audio yo njina nga bakukubira bakulikodinga nosalawo gamba nete obukakafu ng'olwo nno lisiiti zange era esimu yange yali mu 24 hours nga message zivaamu nesalawo nkugambe bampe lisiiti ezo wafunira amaanyi n'ogamba message gundi siti zigenze eziraga advance nga wogamba wozaagala laba kumbe nazisindika nawe naziforwardinga oba okitegeera naye nkuba esimu ne bagamba mbasaba mumpe lisiiti ezo era nzirina bukakafu weebuli nakulaga obukakafu bwe wali onsaba ki ekirala kyoyagala oyagala nkweyambulire oyagala nkukole ntya mukazi oli mulaluye weebuli nakulaga obukakafu bwe wali onsaba ki ekirala kyoyagala oyagala nkweyambulire oyagala nkukole ntya mukazi oli mulaluye nze ate bampita crazy woman tondaba bulungi buno mukazi nze ndi crazy woman nkusingako nze togenda kummanyira ku sente zange nzaagala tambuza akatambi kano katuuke ku buli n'abo bonna abalemererwa okuvaayo nga wabafeera wababba balabire ku nze baveeyo wano banno bakwogerangako nga bagamba obba abantu kale babbe naye tobabba kubamalamu okitegeera era nga nagwe nakugamba ezisigadde wazirya naye empaaka ezo eziriwo naye nazo zikulemye okutoola okuzimpa omwana nga atudde lwakubagwe kale mukazi gwenza omwana nga tagenda kutuula ngwena sente zange kumanyoko olinga n'amazzi mpa sente zange malaaya ate wofunanga okizibu ewuwo mukazi tokubanga simu mbwonyoonya buyambi bakwegayirirweko mukazi nze siri kusonyiwa naawe ojja kinozaako ate ogenda kinoza nze zange ogenda kuzimba nja kukola ekisoboka okuba nga ntuuka ku sente zange n'ezo zonna ze wakumpanya n'ezikulekera ke kaseera nazo zennyini nzeetaaga nze mbala bukadde 2 n'emitwalo 4 oba owulira nazanya weeks 2 ebifaananyi buli kimu kyonna akatambi ako ka mwana muwala eyakolagana ne Pretty Cissy okuba nga abaako byamukolera receipts muzirabye eziraga ssente n'ebintu ebirala omuntu agenda vayo abuuze kati akayana kinga receipts weziri
okukwatagana mu business bw'obaawo. Tujjukire nti no Pretty Cissy emabega ebbanga eriyise omwaka ogwedde yaliko mu sikando y'okulya ssente z'omuntu eziwera miliyoni 4 oba miliyoni 25 oba 3 oba 4. Sikando eyo yaliwo, yagenda vairo, yavaamu n'ebizibu ebyali nti Pretty Cissy baali baagala kumusiba. Omusango ogwo tetumanyi gwakoma gutya kubanga twaleka nga omukyala ali mu UK akyayogera ku musango ogwo era ng'akakasa nti n'essaawa yonna alina okuba ng'asiba Pretty Cissy. Tetwakomaawo, abawala bangi nnyo gurupu z'abawala ezaavaayo nga zimulumiriza okuba nti nabo baamuwa ssente obakolera bizinesi tazikola, ebintu by'abasaba tebitegerekeka, ssente zibamu bakolera bizinesi osanga nga bizinesi temuli bintu, abalala tabawa sevingi waabwe n'ebintu ebirala bingi nnyo nga bazze bamulumiriza. Era olutalo olwo lubadde nga lw'amaanyi era nga Pretty Cissy abadde taggwa ku midiya kubanga bamwogerako okuba ng'akozesa ssente z'abaana. Ate era tujjukire nti no Pretty Cissy ebbanga eriyiseeko yagula emmotoka n'azimba n'ennyumba wafe miliyoni nga 8 nga yakava ku kyeyo. Abantu ne beebuuza omuntu yakava ku kyeyo, obusente obwo obutono bw'okola oguleko poloti ozimbeko n'ennyumba eri wafe miliyoni 8, ogule emmotoka eri wafe miliyoni 2 ssente ozijjawa, oteekeko okukola bizinesi ey'ebizigo ssente ezo zonna ozijjawa. Ekyaleetera abantu okulowooza nti ssente zaasolooza mu baana nti agenda bakolera bizinesi kwajja kwatema n'abeera nga yeekolako ebibye by'alina okwekolerako, mmwe n'abaleka nga temukoleddwako. Bino ebintu tusiiba tubyogerako. Nze sigenda gamba nti oba ndi ku sayidi ya Pretty Cissy, of course not, sigenda kukyogera ate sigenda kubeera ku sayidi y'abankuba kyeyo, wabula ngenda giving a piece of advice eri mwena abalaba akatambi kano. Tusiiba tubagamba don't trust the people with your money. Don't trust people with your money kubanga you don't know what that person is capable of doing. Sente zituma, sente newozikwata noziwa taata wasobola okuzirya, newozikwata noziwa maama wasobola okuzirya. Kitwalira omuntu eyerekereza, omuntu atalina mulugube, omuntu atalina mululu, omuntu eyalaba edda, omuntu ayina omutima omukufu okukwata sente z'omuntu n'atazikojjobolako n'ataziryako n'atabaako kyazikozesa n'azikolamu ebyo omuntu oyo wennyini ebye yamutuma. Abo abantu gye bali naye ate batono naddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Togenda kukwata sente ezo zonna oziwa omuntu gw'otamanyiiko yadde si muganda wo, si maama wo, si taata wo, takuyinaako kalandira, omusanze ku intaneti azze abagambye akolera abantu bizinesi, okutte sente ozimuwadde, omuwadde ezisooka omuwadde eziddako, talina n'ekimu kyakkolera, osigadde awo tomanyi ofiisi ezize ziririddawa, tolina layisinsi ekiraga nti naalina layisinsi emukkiriza okukola bizinesi ezo, ne musigala nga musindika ssente. Kati nno nze ngamba buno si buvunaanyizibwa bwa muntu yenna, buvunaanyizibwa bwammwe era tewali bantu ngeri gye bagenda bayambamu because baba bamulaba. Yes, bagamba ssente y'omusiru omugezi yalya. Kati nno bw'oba okitegedde nti n'ebintu bino byakiyaaye, it's better sente zonna ozitereka gwe ne weekolera ky'oyagala. Yenze Shula Adita mu vidiyo eno nkusaba okomentinga wansi gw'olowooza ki ekirina okukolebwa, sisaasibwe oba asasule sente z'abaana. Byonna tugenda kubanga tubijja mu comment section. Jjukira okusubscribinga kirungi nnyo, okulikinga kirungi nnyo, viewinga video, commentinga kigenda kubanga kituyambako nga buli vidiyo gye tuteekayo naawe ogifuna embaagala nnyo.